tofumbe togifumbe nekyayo omukyala nakulema okufumba oli wano okuluga essaawa eno kwe weebase oli mukazi sigwa oli olubuto ojja tuwulira oba olowooza omwana banakusokola mu musokoolo nkusekeredde nabosi Nsaba omusonyi maama musonyi wange naye mbadde nkuleeteddeyo ekyokunywa n'ekyokulya wakiri soda n'akagaati mbadde nsaba gwe jangu osooka olala ofuneko kyoli ntadde ku dayiningi. ebyokulya byolidde bibadde bibyo
ne tugenda tulima. Embeera yakulemye okufumba, kyayi yakulemye okufumba, tolina kyokoze. Okujjako okwebaka n'obikka n'omutwe ne weefula atawulira. Kati abadde tawulira, abadde yeebase nnyo, ovuddeyo otya era otegedde otya nti baleese ebyokulya osobole okujja okubivaako. Kule kavalibanga kafenka kalinga enkunyeeri. Twaziramu nja kusimula oluyi. Tawulira nga birekede gwakoze birimu okuva ku makya. Obadde mutulo n'ebintu nebikulemu okwoza, nkyayi yakulemye okufumba, emmere ekulemye okufumba, obwetaaguzu weefudde yeebase nnyo. Era mbadde siwulira. Obadde towulira otegedde otya nti baleese ebyokulya. Ojja obivaabirenga omuntu. Twaziramu nga bwe tuli abawamu munnange tewawunyamye nnyo tandikira wano mbadde sigenze wala. Ndye ku by'oliddeko nzaali obubi ennyo, omuyala ennyo, ate omunaku ennyo, kubanga ondekeddewoko ekyo kyewandibadde okola mukyala bato wano wayinza okulema bw'oba tewezeemu, wayinza okulema ngw'atampola nakosa kasirika obungi. Sam. Ogamba ki muganda wange? Otyeno osirise. Ogamba ki Sam? Otyeno weeyagala. Mbaddewo ennaku zino zonna badde nze ne njirako awo maama okumulabako n'okubuuzabuuza ku bantu ku kitundu. Kibuga kigamba. Tuli awo tutyo si byangu nno. Si byangu. Obuze ebbanga. Mbuze naye nga mweri kituufu. Kati Tekiddeeko ku katebe. olw'obudda nti mpakuukirira. Kiki? Walubye ndi mugobagobako. Kakati ekimu ku byendeese balijja kunnyambako. Ye muganda wa. Manyi natudde awo ndaba nga mutuufu nina energy gyesikozesa bulungi. Nina amaanyi agali awo genda ndibadde nkwisufunamu ssente naye nga tesikakozesezza. Nga lwaki mukyalo ino mukyalo wafuba ndi abalina ettaka nsobola okulima. Lwaki sijja netandika okuteeka amaanyi gange n'akasente ke mbaafunye mu kulima. Kati okugamba lwaki tonyamba mumpa ku ttaka lino eryammwe eno wansi. Ku ttaka lyammwe ikanga 3 n'ennimiro okwo. Oza kugula buguzi kibanja ttaka kiki kubanga mwawe Kampala mwina se sikugula ekituufu njagala just kuwunja nnimirewo bulimizi. Kulimirawo bulimizi kyekyokka bw'otuuka olituuka ng'oyagalawo oluvannyuma emyaka nga giijo ng'ettaka lyo likulize. Ne maama weeti ndi nga alina ettaka ddene.
Lwaki togenze wa maama wo n'olimira eyo? Samu ebintu bya famire obimanyi. Tukuteeka olimirewo. N'ogenda okugira nti ono muganda wo najja muwogo n'ayombagana n'abaluganda. Lwa just nnimiro nti kubanga nyina byentaddeko. Kanneeyawule. So bwe mba nga nfunye wenyinza okulimira kankole ebyange. Sikulimba. Sagala mbeere mu bintu by'abaawaka. Osazeewo kujja kulima. N'enze bino bye ŋŋenda okulima naawe ogenda kufunamu. Sikulimba. Kyo kye ndabye. Kasita tukungula bwe Oba osazeewo kujja kukola. Ojja kufuna obudde ojje ontuwe. Ndina omukono ogw'omukisa. Tukuze ffenna. Ojja kujja nkuwe. Kasookoze bw'otyo. Olimirewo. Awo kimmala. Naye sikuguzizza. Ate kukuguza nze sagala kugula saawa. Ndakuwa buwe olimirewo. Neyanziza. Kasita omaze okukyogera. Nze asiriza okusenya. Obale nnyo obale. Naye wakubanga waganya okufuluma. Asamuwa nti nyina byengoba nkubeera bwintima. Tubeerawo ennaku. Mbadde zooni wa maama kubalabako. Ekiseera kitono okugamba. Lwaki sikikola nga nenja nennimali bintu ebyo. Kale kankuwa okulombe lw'amali. Ndi bulungi. Neyanziza naye ndi bulungi. Esebo. Kale baba. Tujja kuba tutya. Kale baba. Beera bulungi sawa. Nabosa. Nabosa. Kulikayo. Tulina nabyo nkulisaayo. Nabosa. Kati weebakiriza ki? Bino bintu tetwabyogera. Nakugamba Nabosa olina okwejjamu ekyekyo. Biri by'obadde obeerako eri ewaka birala nnyo kati tuli mu bulamu bulala nnyo. Olina okukyuka. Naye kati gwe nabadde nsuubira tulina okwekemba otegeremu olungu bangu bw'oyambe ku maama emirimu oli wano weebakiriza. Kati weebaka biki? Mwana, emirimu gya wano gimenya nnyo. Ate n'ekirala akasana nga bw'okalaba. Konna kaakapeleke. Nze ngende neeyanike mu kasana kano. Olw'okuba maama njagala okukola emirimu. Nze sigenda kutuuka kusindika mwana nga nakoowa dda. Eko badde nga togikola. Eko badde tokola mirimu. Owange, egy'ewaka nawe nga bw'ogimanyi nkolera mu nnyumba. Ate n'ekirala ebyuma binnyambako. Kino bwe kikunya, kiri bwe kikola ki, ate bwe kikamula. Oluusi ne Jeeni nannyambako. Naye ebyeno, kozesa mikono, kolera bweru. Onkosa. Bwenno ogira otodda mu kuliisa ebijanjaalo ebiso. Nva omukwano gwange kumusaba ttaka. Ekironyi nti alina ettaka ddene. Naye musajja ampadde sayidi eri yonna ey'ekisenyi. Tugenda kutandika kulima. Ekyo nga kyaffe. Okitegedde? Baaba, nga muntu mulungi kakati lino eryewaka mwamaze oddulima lyajjudde mwafunyeyo ddala. Lino lya maama kiri kyaffe nze naawe. Okitegedde? Tulina okuloddulula Nabosa. Lyaffe tugenda kwotegeeza kulima nze nange. Ekikuba nti njagala ono mukwano gwange wampola akasente kano kagenda okumpola. Tuguleko amalagala, tugule endokwa,
tuguleko emiti gya muwogo tugule ebintu byonna byetwetaaga okusimba kati akasente ko kagenda okuwa mbadde ngamba nti nze mbadde nteesa nti wandikoze otya wandibadde okambaza ati nengenda ku kibuga nenkola ki nembanga ntiyize era ate gwe nga bwekola ki bw'oyiyiza eno nze ndaba kyandikoze kakati kosuubira kafuna oba ndowooza tutatangakoze ekitakakodde mubwangu nengenda balina kyemotoka zeno nabusa ebyoculupya tekisoboka tokirowooza nako sente zengenda okufuna zakugula bikola nawe kugulya magets osobola okuba nti otambula bikubanga ebyo ebintu bijja kuluma oba okusala ate mwami munange nkyengezaako okuwa bulamu wano nti tukola ki nti twandibadde sente ezo ozikola ki ozimpa nengenda nenjiya mu kibuga nenkwasiza wamu naawe oba onoonye eno ng'ate nze nkola ki nze ndi mu kibuga kati gweoyiyeeki nakoso oyiyeeki nja kufuna byenjiya egwe okira okola eno okole ki olime bw'oba oyagala okulunda osobola n'okukola ki n'okulunda sikulinaako buzibu osobola otwala emyaka gyo gyonna gyoyagala nze nja kuba ku kibuga nga nkulinze nga nange ate bwekola ki bwenjiya nze ndaba ekyo kyandikoze kakati wandigize noyangwa n'okola ki n'oyogera naye omusajja nantera nengenda nga bukiza ekibu kina bosi oli mukazi ki oli mukazi nabaki oto bwotayinza kubeerawo okumanya nti embeera yakyuka kati nina okuyimirira ne mwami wange tusobole okwebbulula tulwane twebbula embeera gye tulimu kugamba nti ate nkisudde kitegeeza tonjagala nabosa tonjagala bino byonna just oli mumakwekanzaamu naye nga tonjagala bw'oyinza otya okuŋŋamba nti mu kiseera kino oli oyagala kunsulawo odduka ogende ku kibuga nze nsigale ino nzekka ng'ate twalayira ntulina kubeera ffenna saba gonze nkuwe ssente ogende mu kibuga ogende mu masanyu gonze nsigale ino nga ntoba naye ate mwami omuntu ali kwagala nga nabo osogenda kumugjawa omuntu akola okutaweerwa alabe nga tuva mu mbeera embi eno gye tulimu omuntu n'akuwa ku magezi n'agamba nti mwami ogira oyiyiza eno nze ŋŋenda tukwasize wamu munnange tulabe nga tukola ki tuguluka embeera eno gye tulimu n'ogamba nti sikwagala ase ngambadde sikwagala nze nandibadde nga ndikana akakeeka kano akanyiga bwe kati nandibadde ndi wano nze golaba nabosa nina emikono mingi ku kibuga nandibadde ndi eyo naye siriiyo ndi wano naawe mpita mu buli mbeera enyigirizi n'olyoka okubawo ekigambo bwe tutongo sikwagala era nabosa kale nze ŋŋamba ojja kubeera kale kakati nkunoonyerezeka sikulaba naye lwenkukwatiriza mbenga walikoleteeka bali omwana naye biwandiiko webiri naye byasigala ku erosi bitya erosi yasigala emanja emitwalo 10% waayo naye bagamba kyema ebiwandiiko nabiwamba nakakasigaza ebiwandiiko bino bwe bali kuleeta balansi mulina kuyitira wano mbakwasa ebiwandiiko byamu ebiwandiiko byamu gyebiri lekeraabo toyongera kumbuzabuza na kunniba twakuwa obukati 15 emitwalo 5 agasigala ge bakwasiza ebiwandiiko bya obanga buligo babanja ebiwandiiko byange bye bakwata obukadde 10 n'obuna bwe mwampa bwaggwera mu kusengula amalaala agaalya ngajja kufuda olwo nga twali mu kyalo kyekyamu okuserebuzibwako ate naginyera twayongera kunniba njagala ebiwandiiko bya mwana wange twanava mu kibuga genda mugamba anatera okujja bwe muleeta akasente kakasigala ebiwandiiko bigenda bibawo saagala kumbuzabuza asijja kubuzabu naye kimuli okumanya kyemani ennaku zino mulwadde alina obulwadde omuluma mwandiyambuye nga katonda gatanamujja mu nsi eno ewooma lukwago weetereze kati no njagala kutegesa kenajja nja kujja akaji
nja kujja kali kosa Oteka balance ko kakimala. Tata. Munange ndiano mchalo nasirana. Nasirana nze nane bwontunulako munange langi yayiika. Kakati munange nze mbadde ngamba nti era webale kunkubira kubanga nange bulijjo njagala okukola ki okugezaako okukubira naye nga munange netuwaka yeeno byakulinnya nsozi. Kakati nze mbadde ngamba sasa nti wandigize nojja n'onkima nti kankulagirire ojja onkime munange ngira mbeerabeerako eyo ewuwo. Mbadde sinnaba. Nze mbadde ngamba nti wandinzikiriza n'enzija eyo lwakiri n'embeerabeerayo nga bwekola ki ate bwensembera okuzaala kubanga akabanga ko kalabika era tekali wala. Nze ogenzaale ye kakati nze ngenda kukola nti anga binsobedde ngenda kussaako kisasa kubanga mu butuufu eno mu kyalo wo wanyiye yompulira wankeese oba nkubireko ku makasi nandimukubiddako makasi nanki. Mukyala Top TV. Nakoze. Ani bw'okubira okuki? Owa tebikwatako. Wangi? Nze ngamba tebikwatako. Ekitegeeza otandise okummanyiira. Nakoze otandise okumpisaamu amaaso. Otandise okunjooga. Mu maka gange mwombuuliza oba binkwatako. Katugo. Ani bw'omanyi? Okimanyi nabo tujja kukuba. Mu maka gange mwonzanye. Ani bw'omanyi?
Ekitegeeza mu nju muno nina emmese ezitalina bwoya enene empanvu. Ekikwatagana n'ekyennyanja onaabuddewo weegumanyira okuteka ekyennyanja kyange obuddewo sigera kusooka kuwaliriza era okumala kunoonyereza manyire ddala ali atute
ekyennyanja kyali